kira wenkomi minisita bamuwadde omutwalo gwa $. minisita zimulamugwanya nga bakomawo Kampala yagenda buterevu bwa mukama we president ngamugamba ssebo wotabadde nina gyenva nva Riyadi ssebo abasajja baagala kuwa obuyambi naye condition ng'oggyeko Luwemba ku bwamufuti tunakikola tutya ti Seeka waali timuleeti nga Seeka agenda dakitaali mu ddiini ng'atemeratemera president engeri gye banajjako Luwemba tutya tigwe tuyitire General Assembly ejja kukola omulimu mu kiseera ekyo nga General Assembly yeyina obuyinza obusembayo ku mufuti. General Assembly ejjukira bagironda 87 Haji Kawuka yagimanyi ebyo kuba abiruddemu politics oyo. Haji Kawuka yali mu politics oyo. Kakati General Assembly Museveni nga tugiyite nti ye nga baleese dda ssente bazitegese banoonye Haji Kawuka ko babanoonya olunoonyi mubanoonye basse eri awo ne babasuubiza n'ezihijja n'ebisigadde. Jjukira Seeka Zubair Kayongo ye deputy mufuti owokubiri e Kampala mukadde ne batuukirira Seeka Zubair Kayongo ne bamukuba akamba ne bagaa nti ssebo nti weesibye ku musajja oyo gomanya munnamawanga musoga kintu kiyiise bw'ona olemereyo gwe onoomanya naye ebisumuzo biibino ne bamuwa ekisumuzo ky'emmotoka. Sajja abo bagezi nnyo abannanfuusi tebazannya. Kayongo ng'ateguka nga bamugamba nti kiti Museveni nga bamuliira mu bulungi nnyo ng'akkiriza move ng'abikwasa omulamuzi eyawumula George William Kanyehamba tigenda okola omulimu tutuulewo ati mbalala basi muyite General Assembly. General Assembly nga bagiyita egenda kukola omulimu kola ki ojjako Luwemba. President ng'ayita Luwemba mu State House. Seeka abasiraamu twagala babagatte kati kyekiseera abasiraamu tukoye endooliito z'abasiraamu mugende embalala Luwemba nga nti sijja kgenda muzeeyi sijja kgenda abo bayaaye ati bayaaye kinedda si bayaaye nti bayaaye Luwemba yetalinyegirwa mu ttooke ng'addayo ng'asoma kutuba ng'alinya kituuti e Kampala mukadde gwe muzeeyi ndaba oyagala nnyo ebyobusiraamu kati genda osiramuke jangu tukutayirire ogende osome bw'olimala okusoma abasiraamu bakulonde tukyuse ebifo ojje ku buno obwamufuti nze ngenda ku bwa His Excellency. Ate bwe bayagala kunzijja ku bwamufuti mpandikire ebbaluwa gyendiraga abasiraamu tigwe wanzijjako. Museveni agamba bannanfuusi kozi oli oyo yali ku mulembe gwa nabbi ani Abdullahi wammwe owa Kampala baali batudde aba owokusatu ng'ate musoga nga Luwemba yekayeka mwogere kuba kati siina ttabu ndi mu history ensomesa ye mukadde waffe Seeka Yahya Ibrahim Kakungulu ng'atambula n'abantu abo kigere ku kigere abaagala okukamala mikwano gye baba batudde nga bakuba essimu ekintu kiyidde General Assembly egenda kutuula gavumenti tugyetoolodde Luwemba awedde tulonda ani omukuba Maseeka abakulu kyavaga nti Yahya wuuno wano Yahya wuuno wano tulonde Yahya nti kale Yahya olwamala okumulira nti bagenda kumulonda n'agamba kangende nfuna embuzi nsalira akezi kwebaza Mungu ng'abagamba bannange ng'agenda okufuna ewuzo asalira akabiri kwebaza abasajja okuwaayo linnya lye olwagenda okufuna ewuzo ono Boni Saluuni ono omukulu Abdallah ng'agamba munne biki byokoze tujjako Luwemba omusoga ate oleeta mulinamawanga omulala omusoga gwe tomanyi Yahya yona ayina empapula tunamuggyako tuti oleesa obuzibu
ono Yahaya ali mu kufuna ewuzu yakwebaza olwamala okusaala ewuzu nabanne n'abasibu nalaga ati basebo kanzije bwagenze gamba basoga banne nga bagenda okumulondako bwa mufuti aba agenze yagenda wa musoga naye nga muntu waabwe nnyo mugagga w'omu Kampala haji abasadda bampayira obwa mufuti ti abo ti abe abasadde abo ne bakuba obwa mufuti abo ti be tekisoboka ono yalinda kumulangirira akawungeze basuma mawulire akawungeze ka leero olukiiko lutudde embalala lulozeseka Ahmad Mukasa ng'ayitale mufuti kakungulu n'anoonya ati abasajja abaamuwa bakyusizaawa teyamanyi. Luwemba n'agamba nti Museveni ampandikira ebbaluwa wano engoba. Luwemba tali tanyigirwa mu ttooke nga bwe mbabuulidde. Tutuuka mu Okitoba wa mwaka 93. Lwaki ebintu ebyo byafa? Ani asobola okumbuulira lwaki byafa? Tebyafiira wala nnyo. General Assembly gye baali bayise ekisanja kyabwe kyali kyaggwako dda. Olwa balondebwa 47 93 gyali myaka emeka? Wangi? myaka 6. General Assembly emala emyaka egi? Kakati bayita ekintu ekyali kyayitako ne babba Museveni n'Abawarabu. Yali expired. Tebakimanya. Luwemba ng'agamba amma akawayiro kali luddawa mu constitution yen. Amma kasita Luwemba yanyiganga ng'ayogera Lusoga. Kasita Luwemba omulyanga ng'ayogera Olusoga basi kumanya kati zivuddeko. Akawayiro kali luddawa akagamba nti Museveni yayita General Assembly kaluwa nga biyiika nga bifa. Musije gundi naga kati ngenda kulaga ku basajja bano kikyendi independence ng'etuuka 93. National Organizing Committee ng'eyita Mufuti ajje ku mukolo okusabira eggwanga. Moses Kigongo ng'ayita Ahmad Mukasa gogeno okusaba ng'alagira Kintu Musoke ono yateeka okusaba Ahmad Mukasa. Bano Organizing Committee ng'egamba Luwemba yateeka okusaba. Master of Ceremony Kintu Musoke nga Kigongo mugamba tokyusa ebyange. Kati gundi n'abeera puzzled. MC kyabaga nti ku side y'abakristaayo Bishop Misaire Kawuma y'anaasaba, ku side y'abasiraamu Mufuti wa Uganda yajja okusaba. Luwemba yakeera nga yatuuse dda. Ahmad Mukasa yakeera nga yatuuse dda. Bombi babatuliza wamu. Bonna ne basitukira wamu. Bonna bonsatule. Ensi n'esiriikirira eti ki ekiddako kati? Ki ekiddako kati? Ahmad Mukasa yasooka kazindaalo. Aye akyasumula speech ye. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi. N'akamusikako. Oli yali agudde ku ttaka. Naye najjayo galubindize. Bismillahirrahmanirrahim. N'asomesa essuula ye. N'asindikiriza Ahmad Mukasa n'amugya kazindaalo. Awo Museveni yategeera nti ebintu bikaaye. Tebikyali bya muzannyo. Luwemba mumuveeko. Paka Luwemba bw'atyo bwe yasigala. Abananfuusi Ahmad Mukasa ne Zubair Kayunga babatwala Kibuli, babatwala Wandege gye babalayiza. Mawulire gaagano abakutte Quran. Kina bagambe to emimbali ye Wandege eriko ekizibu. Baba no wano mu 93. Bw'oli bw'oyagala okutegeera ebintu tekanga ku mawulire gwe. Bw'onootereka ebintu ojja kuyiga bingi. Basebo bannanfuusi bwe bati baze bawangaala. Basiiza Uganda muziri mu Supreme Council Zero. Mu Suratu Munafikini eno gye twasomye mulimu waliwo owunzikira nti sawa bannanfuusi ku mulembe gwa Nabbi baagala n'abasiraamu okuwaayo
aya mweri kati bwebanga nabbi mulamba abananfuusi Abdallah bun Salul yatuuka abananfuusi kati oyo Muhammad temutwalayo zaka ne bamuwuliriza. Waliwo nabbi yasula ejje ligende lirwane yasula ejje ly'abantu 1,000 abananfuusi ne bajjako 700. Oba ozanyisa omunnanfuusi nabbi bamuggyako abantu 700 Muhammad n'asigala n'abasirikale 3. Bwobanga abannanfuusi basobola okunyigiriza nabbi naye yabawangula. Kati lwe lutalo basebo lwe tulina olw'abannanfuusi. Kaakati nga naatera okuwunzika mukadde waffe mufuti yajja abannanfuusi bamwekanga nnyo n'agenda abakuba ekintu ekikyabatabudde n'olwaleero mu National Mosque naye tetulina budde nali banyumirizza kyatabula abannanfuusi okuzimba omuzikiti ogwo ne tukiyitako ne babuukira William Street ne tukiyitako paka jjo ly'abalamu wano baze bagoberera ekisanja kya mufuti luta ku luta basebo Supreme Council abannanfuusi batiisa mufuti engeri gyazimbye Supreme Council structures zonna bazirabye ne ziggwa. Ekitebe kyaggwa disitulikiti zeeyongedde abakulembeze bazze buli kimu kyonna Supreme Council bagisalayo mu mawanga gonna ag'abasiraamu tekyali atuwa buyambi. Supreme Council mufuti azimbye ensi ennyingiza yaayo. Olwaleero abapangisa manya abakozi bonna bali badduka Supreme Council nga abakozi bonna mufuti we yagira mu bukulembeze nga bonna bagenda nga tewakyali nnyingiza. Kati Supreme Council mufuti asasula abakozi 100 ku kitebe wokka. Akoze pulaani agenda kutandika kusasula ba district cars asasula abakulu b'amatwale ne bayimaamu. Abannanfuusi programu zonna bazitegedde ne bagala kakati banna